Stories zigenda kubeera bbiri. Eyokubiri gwe mulamwa omwana anyumya omusajja bwe baagenda mu overnight essaawa 3 ez'akaweereege zanyumyanga olutabaalo. Njagala tusimbule n'esooka ziba love stories byekuusa ku mukwano byosanga ku kaalo kuno Amatendo. Tuli bana 12 abalenzi 6 n'abawala tuli 6 nze last born. Kati abasembayo tuli bawala 2 tudinganako. Nga mukulu wange atuukana agenda afumbirwa. Ng'abeera mu bufumbo ajjako waka ng'angamba maama njagala agendako noono muto wange koya mugende tewali buzibu. Nga ngenda wa sisita wange yalina olubuto olwali mu myezi nga 6 n'embeerayo ne luweza 7 awo 8 awo. Kati nga mula wange waka ampita ddeemu nga atera kumpita amannya ago bwe gatyo ddeemu mukazi wange biki nga tampita Muula. Nga naye Muula oba agenze mu katale yeerabira ekirala naye teyeerabira kundetayo surprise yenna oba ka sweet oba ka paani. Nali mu myaka 13 14. Kati oba bamuwadde enva alyako n'ampata malaamu. Lumu sawa yali yakwebaka Muula n'agaanira mu ntebe mukazi we ne yeebaka otwo ne tumutwala nange otwo ne tumutwala. Nali neebase mpulira Muula wange nga mpulira ekiri we neebase okwekyusamu bwe nti nga Muula wange ayagala kutondola vanira. Nenyasamu omumwa kubanga jjukira nali sinnayetandika bya vanira. Olwayasama omumwa Muula n'akwata nenziramu nenjasama n'ava ku buliri teyatondola vanira kubanga enju teyali mu kisenge, ekisenge yali kateni. Muula olwagenda ku buliri nawulira nga mukazi we amubuuza ova ya mwana. Kumbe mukazi we yayogeza tulo teyakimiininga. Nze nasuubira nga waliwo kyategedde kyonna. Olwakeera ku makya sisita wange n'angamba tugenda mu kuwuza. Naye ng'omubiri mugonvugonvu n'angamba sisita wange njagala kuddayo waka. N'angamba buzibu ki? Ne mugamba kimu nti nze njagala kuddayo waka. N'angamba gwe oli kulabako ssente. Twali mu kwoza nga ne Muula atulindiridde atudde awo. Ne mugamba nze nkugambye kimu n'agaanirako. Naye Muula nali mulabyeko n'akeebiri. Ne mugamba Muula yabadde ayagala kunkwata nze njagala kuddayo ewaka. Nakigamba nga baanimye ssente ate nali muto nga simanyi kireetawo obuzibu. Mukulu wange n'angamba okakasa konzeye ati bweyedde tumubuuze muze genda omubuuze. N'amubuuza Muula n'awakana ne bamuyita Wendi mulumirize n'engamba iye naye njagala genda. Bampakingira engoye nga tezikaze n'engenda ewaka. Olwagenda waka namala mwezi nga gumu sisita wange n'ajja waka. Naye ng'agamba ayagala azaala omwana ng'afaanana. Sisita wange olwajja ewaka n'angamba nze nayagala bbawe. Ne mugamba singa namwagala singa nakubuulira kubanga nali muto. Sisita wange n'azaala omwana. Baida we yazaala omwana nga tobuuza nange ng'omwana yanfaanana buli kimu nga yamalayo era nga wali bamanyi ng'omwana wange abasinga naye akuba nali nkyali. Kati nkulusa ezimu tukuzeekuzeemu mpezeza myaka 18 kati nfusseemuko omuwala. Sisita wange n'addayo mu bufumbo bwe. Awo ne kimpagula nze mwennyini neŋŋamba sisita wange n'angamba kyangu ndabako nkuze. Nagenda nga omanyi abawala obeeramu n'obugoyegoye bwo nga ndi simaati n'essimu nengenda wa sisita wange. Kati mu kugenda wa sisita wange ku luno Muula teyaŋŋambako naye sisita wange mwennyini yali amanyi nga oba Muula njagala. Muula yali talina mulimu naye nga buli amubuuza ati gundi omuwala ali ewuwo nga yampangira abavubuka abasukka mu 4 mu 5 naye nga abampangira nenga bizinesi ewuwe nga baleeta ebyokulya
abamu ne batuuka okundwanirako naye nga Mola yabapanga. Kati mukulu sazimu we naliwo Mola basooko akozesa zange ez'omukigere, otambaala bwa mu ngalo Mola akozesa bwange, ne buli kimu nga tusheyalinga buli kibi kisooko bizigo byange. Kati yali talina mulimu n'agamba mukazi we, mama gundi wali gye njagala ogenda ofuna omulimu naye mperekerako mu ttawuni. Ne bagenda mu ttawuni, olwagenda mu ttawuni baatuukayo. Baawe n'atafuna mulimu n'amugamba nindiraako awo ngendeko walala. Olwagenda wala yatuuka eyo n'avaamu omusaayi mu nnyindo, essaati yali njeru n'etonako omusaayi. Kati yakoma waka n'alekayo mukazi we mu ttawuni. Bakoma waka, ffe waka baali bandekeddewo abaana nange nga ffe tusigaddewo waka. Kankujjukize ku Masses Quality Beddings abasangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi w'ekizimbe okuli Epic Motel. Bw'oba ova Kampala olwoba wakayita bwoti ku Shell petrol station olwo n'oba ng'odda ku kizimbe okuli Epic Motel wansi n'olaba Masses Quality Beddings. Eby'omu kisenge njogera ku mifaliso, masuuka, blankets, bed covers, duvet, mattress protector, mosquito nets, doormats, carpets, ironing boards night. Njala kukakasa nti eby'omulembe ate pilo bikoze bitya Masses Quality Beddings ajja kubanga bikutusaako. Ebyakatawi mu contacting ku namba nga bw'oziraba ku screen, amanyi bw'onoogenda mu WhatsApp ajja kukuweereza buli kimu kye weetaaga, londako akole delivery ekintu kyo kibeere nga kikutuukako. Olwakoma waka n'ambuuza sister wo tanakomawo konze ye. N'aŋŋamba mumpe ebyokulya ngende munoonyeko. Olwamaliza okulya n'agenda n'anoonyako ani sister wange yamusinga na mu kkubo naye ng'ajjudde ng'amanyi Mola gy'ava ewaka ava gyendi. By the way wali we twali nga ba family kika kimu, waliwo obuyumba bungi nga kalinga kazinga naye nga ba kika kimu bonna kubanga Mola balongo tenwa adda ku balongo bonna nga bali awo n'abalongo kwebadda. Kati Mola olwatuuka ne maliza okulya n'agenda n'asanga mukazi we mu kkubo ng'ajjudde. N'amugamba nze nkomyewo kino na kino naye nga mukazi we amanyi ava gyendi. Olwatuuka waka ne musanyukira ne ngamba wakika kulikayo baba kulikayo nga mukulu wange ajjudde ng'alina kyamanyiko kyonna ekiva okubeera nga waka. Naye nga waka naliwo n'abaana, waliwo akabulaza n'omusajja n'ababe babiri. Kati bano abali mu luddo ba Mola abala ne bagamba naye ng'ono talina mpisa. Ne bamubuuzanga naye ng'oyo sister wo konze ye tudingana kati embeera zo teziri kimu naz'oyo konze nze emudda kati nedda kirabika mukwano muli ba ku kyalo kimu. Ne ngamba nedda. Kati mukulu wange n'atuma abaana, waliwo we yabatuma n'abagobera ababuuza mu mbulire mulamu ava kukola nga ki ne sister wo. N'agamba tewali koye tugende mugambe muti babadde nga ku buliri nga ffe atugamba tubeere mu kkubo ajja yenna tubayite. Sister wange n'atoola enkumbi n'agitobya. Olwamala n'ampita nagenda aseka n'agamba gundi bw'osobola okukola ekintu kineno. Ne ngamba baaba ekiriwa omanyi ndi mukaabi mulungi. Ne gampitamu hasasamaze ekyalo kyonna ne bategeera ekintu ekibaddewo. Ne mugamba nedda baaba kyogamba si bwe kiri. Naye nakaaba nempita Mola nempita bakiza ne bagamba okakasa nga mubadde ano nga muzannya luddu mundabyeko yadde minati seemu nga mbeerako ne Mola mu nju koye nedda. Sister nga aliko ngamba ekintu kino na kino. Naye tubadde mukeerere nkubidde mami n'angamba komawo waka nako gaana gwe n'ongamba ogenda. Ngamba sister nga kanzeeyo waka. Naye n'abasindikira ssente ku ssimu ne mugamba kange nenziggyeko ssente ku ssimu. N'angamba teri gy'olaga kubanga by the way ekyalo ngenda kyogera tali kakira naye kakira mu bikajjo eyo. N'angamba teri gy'olaga tugenda yita mu bikajjo. Ne ngamba oke kambeerewo. Abavubuka ne bagamba teri gy'olaga. Abavubuka ne tubeera twaliko ne wetwali n'abavubuka ne tubeera nabo ne bagamba tugenda mu bikajjo si kirungi ko nze kale ne mbeera nabo.
Sister wange olwavaayo ne mugamba ngenda n'angamba nsonyiwa buteetegereza kino na kino ko nze nkusonyiye. Naye olwedda kigenza okubeerawo nga ne mubwetaavu bwa kuddayo waka. Sister wange ne yeetonda ne mbivaako ne tubeerawo. Tubaddewo mu kulusezimu nvuddeyo wa sister wange mukubamu mbavubuka mulambi yampangiranga stress gye nali nayo nga nti okuddayo ewaka. Nembeera n'omuvubuka eyansigula. Naye asigudde yali musajja mufumbo ng'omukazi atutte Christmas yali biseera bya Christmas. Omuvubuka oyo nembeeraku naye mu nju omukazi ng'ali kujja kukola akavuyo n'anzigyawo n'antwala ewaabwe. Mbaddeyo ewaabwe bikalo bye nga teri kyampa ndi mu amaka ndimu ku lwa mami w'omuvubuka kubanga yali anjagala nga nkyali muto ne sister we. Ne bamugamba omwana w'abaani gwe waleeta eno ogw'ottawa buyambi kino na kino. Naye baali banjagala olw'embeera gye nali nayo n'okukuuma abaana abaali waka nga mbayisa ng'abange. Nalaba bimpitiriddeko maama n'amuteekako ne tuvaawo ne tugendako mu ttawuni ne tukolawo ka hoteero ng'omuvubuka waaba ajja ewaka ng'avuddeko eri ye mukazi we yebbye ng'enju tusulamu emu ne maama ng'afuna w'atwala maama we ku mikwano then omuvubuka n'asula mu nju omwo. Aisha Najemba Furniture Mart tusangibwa Banda opposite ekipande ekya Nabisunsa Girls. Tuba twogera ku furniture, bitanda kyammwe bakulu by'abaana mwagala batereza fumbiro nzigi madiza nga furniture bino dining ntebe furniture. Bw'oyimirira ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls n'otunula side endala etali ya kipande ojja kulaba kalina akyenzikiza nti sofaawo eba eriwo emu yokka. Waggulu waayo wasooka gym then awaddako awo ojja kubanga olabawo n'entebe zokka nga fuleeyo eriko ntebe zokka olwoba otuuse ku Aisha Najemba Furniture Mart. Ate era n'ekizimbe ekiddako awo nga wakava kalina ekizimbe kyennyini ekyo ojja kukirabako ekipande kiriko Aisha Najemba Furniture Mart. Genda onoonye entebe gy'oyagala gyetwalire yiyo okyali single family entonotono family ennene nnyo mukwano mulinambwe ennyumba simagendamu amadiira 3 mbwe entebe zonna class ojja kubanga osangawo oteekateeka omukolo emikolo giriko mu maaso otandika okusasula akasente ogenda okutuuka omukolo okusembera nga wamalayo dde entebe yo oba entebe zo ng'otwala ku buko ng'olya show nga bagamba nti kyo cuts of Aisha Najemba Furniture Mart. Ku screen namba y'essimu eri egi mwogerezeganya akwereza entebe zalinawo mu kanya kuzoyagala tandika okusasula oba sasula entebe yo benga ogitwala. Ng'afuna w'atwala maama we ku mikwano then omuvubuka n'asula mu nju omwo. Lunaku lumu bw'abaddayo ng'agenda kima maama we batusula mu nju omwo nga mwe tutondera vanira mwe tusula ne maama Nnyazaala. Nalaba bimpitiriddeko ne nvaawo ne ngenda ewaka. Olwagenda ewaka era omuvubuka teyanondoola n'aneesonyiwa n'emwesonyiwa. Nabeerawo omusajja eyampasa yampoowa mbadde naye. Olubadde naye ne mugamba njagala genda bweru koye yagala genda bweru nanzikiriza. Maze ogoba ku bintu byange ntuuza obuntu bwange yangamba ngenda kukwatako goba bya passport. Olwalaba nfunye passport nangamba teri gy'olaga kati obusente obadde bukuwaga kasita otunze obubuzi awo ogenda kufumbirwa. Nempaaza omuvubuka nteesemu sente nkomewo n'abapulaza basazeemu ebintu byange ne bimulema. Kati mbadde waka sidde nkutemuko omuvubuka tayagala mbeere waka nteekako abantu bantuseeko obulabe. Nenzaayo gy'ono omuvubuka gwe nali naye nga nyina maama we mu nju ng'ajja n'akyalako n'agenda. Binaye naye kubanga akaseera akabadde talina mukazi. N'akwatako ku bintu byange nga yampa ssente ez'ogoba ku bintu byange. Talina mulimu naye nga akatono kabeera nako akampa ate nga kiringa kibira. Nga nze mutima gwange simwagala naye wabula nga nwanisa amaleko kubanga waka nga sobola kubeerawo oli abadde bba wange anyiiga na bubi nnyo. Naye saazaalayo naye nafumbayo ku myaka nga 5 kubanga omusajja alina abakazi be nga nze nina mba 3. Kati mbaddeyo nvuddeyo nze X bwe tuddinganya. Kati mbadde ne X mbadde naye kulasiti mu kusimbuka okwange nali simwagala naye namwagala ng'ekibira.
kati saa zino aŋŋamba njagala saagala emba naviirawo we nina okuddayo naye mu mutima gwange simwagala mu kusooka embeera gye yali ampisaamu kubanga yalaba nga siri muntu. Kati ne muwala wange ateeseewo amaanyi bayawukana ne sisita wange n'omwana eyali abagatta yafa ali amugamba ngende nzizeewo omwana. Sisita nga ateeseeko emipiira njagala bbaawe naye nga nze saagala bbaawe. Bbaawe yasigala anondoola ku masimu. Kati mukulusezimu nsabaawo ensobi yani kubanga muwala wange amanyi nafumbirwako eri naye era bayawukana ne sisita wange. Kati saa zino sisita wange aliko abaana nga 4 ku 5 okudda ku wuwe naye ayagala nze nzireyo ewuwe nze mba nza ku mwana. Njagalawo ku magezi nze ne sisita wange kubanga sisita wange ateeseewo amaanyi. Siriiyo ndi ku kyeyo maze ebbanga simanyi bbaawe simanyi bitambulagana ne bbaawe omwana waabwe afudde ndi ku kyeyo eno. Naye sisita wange anemeddeko buno nze buli bufumbo bwafumbirwa nze munobya. Bayidawe awo yafunawoko obufumbo obulala bbaawe n'amugamba njagala ompangire mutoowo ajje mufumbe naye. Kati nze saabimanya mwenyini n'agamba maama musajja nga ngambye kino na kino. Kati nga nze ngenda wa sisita wange naye nga simanyi nga waliwoko n'empalana yange kubanga bbaawe yamugamba live ati ayagala ngende enfumbeeyo. Maama n'agamba munnaaye ogenda wa mukulu naye lekera ogenda bbaawe yamugambye kino na kino konzoke nendekera. Era mulamu wange twalina empalana nene y'amaanyi twayombako naye kubanga yantuuke n'agamba muwala kwaga ne mugamba olina kirwadde kyoyagala okwasa mu kika. Sister, njagala okukudda mu bufunze. Njagala ekigambo kino mukiyige. Kangeraageranye n'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Wali otambuddeko ng'ogenda kunoonya nnyumba oba dduuka ogenda okuteeka bizinensi yo. N'ofuna block oba n'ofuna bakyalibo ne mutambula n'olaba amaduuka nga 10 oba 15. N'owunzika ng'ogamba nti ku maduuka ago gonna liri baliseera nnyo liriranye nnyo ne gwe ngenda okubanga kumpi bye tukola bye bimu eyo competition sijja gisobola aliri ekkubo siryagadde liri terina parking ne bakugamba nti ku maduuka 15 gonna golambudde tekuliri osimye nti ye nga buli dduuka osobola okuliraba ebirungi byalyo n'ebibi byalyo ne n'owunzika ng'ogamba nti kino kye nnoonya so sigenda kusetolinga limu ku dduuka lyonna onoonya ennyumba ey'okubeeramu ey'okupangisa ne bakuzunza Makindye, Lukuli, Nanganda, Salama, Munyonyo, Kabalagala, Kansanga, Bunga, Gaba n'olambula ennyumba zonna n'ogamba bloka kansoke nkuwemu ko olunaku olulala buuzaako ne ku banno bw'oba ofunyewo kendala eyawukana ku zino nga zino zirina ebizibu byazo ng'ogamba olwo byotajja kusobola erabika ng'ebadde gy'oyagala ate ya bbeeyi nnyo. Ne mu relationship mu kiyige osobola okuba ng'olina akatabo k'abasajja 10 naye ng'abasajja abo bw'onoonyereza ebyo ebituufu by'oyinza okwesigamako ogamba nti omusajja gwe njagala alina okuba ono nga kuba no bonna tekuli abirina. Naye kino kikola nnyo mu bulamu bw'abawala obulala bwe kituuka mu by'omukwano tebakikonsideringa olw'okuba abanga asangiddwa naddala nga talinaawo musajja yalowooza nti yenna ajja alina okumukkiriza ne saagala kwerabiza ntugambye osobola okuba nga olina ennyumba gy'oyagala okuvaamu ogende mu nnyumba endala ng'era oli mu bwetaavu bakuwadde ennaku ziringa 4 naye olw'okuba nga olina ennyumba ekika ky'oyagala noga newankubadde wano bangoba nedda eri sijja gigendamu kanjogendera ndolyo nanyongera ennaku nga 5 endala ndabe. Ne mu relationship muyiga okukitegeera kati omentioninza abasajja bonna b'obadde nabo abakukwanye ono mulamu wo oli yakutyobola gwolinga gweyagala okuddira ex yaddiranga n'akuleeta mu nyumba mulimu ne nnyina kanyina n'amupanga n'amutwaliwala katemba ne maama yamanyanga bannange ku bantu bonna kugamba gwe nobanga ogenda kubanga otagalira mu bakakyere ogezaako kuntegeera utakejire mbasajja just balina mpale bambala mpale kakati oli eyayawukana ne sister wo bwe bukyenkyanga azadde mugwe gulaba bikola sensi tolinaawo musajja n'ogwo
mbanga nkugamba nti bano bonna bayiwe genda odde mu katale. Dda mu katale bakukwane genda odde ku mudaala kyenninga kyentegeeza. Leka kubanga oli awo olinga ali ku mudibo. Owunzike ng'okutwalibwa b'otandiyagadde. Oli obadde olina omuyita kibira. Wabeera yeewuwe nga kibira. Meaning oba wali kyakwa kisiikirize kweggamako. Kati bano abasajja bonna temuli mpeke emera temuli mulamwa. Tobeera ng'osingo n'olaba ng'omusajja azze mu bulamu bwo okukola relationship naawe akuyamba nnyo okukujja mu bwa singo. Eyo si ensonga ey'okukkiriza omusajja kubanga akuwonya obwomu. Nedda oteeka okubeerawo ensonga kwe tuyimirira oga nti omusajja ono nja kubeera naye, omusajja ono mwagala, omusajja ono andaza njagala, omusajja ono alina obuvunaanyizibwa. Ng'obuvunaanyizibwa ebyo byonna ebirungi by'omuzuddeko nga si bigambo bugambo naye ebikolwa ebikwatikako. Ekyo kye kikujja ku lujja. Si kubanga walabiseyo ekitonde ekisajja ekizza okukujjawo kikutwale. Nsaba okkirizeyo nkutwale mu story ey'okubiri. Owulire ensasagge nga guseka paka lasti. Brother Dragoni. Lwali olunaku lumu nali mbeera eyo saidi zeeyo Kibuli nga ku mukwano nga nsanga Gaayi ono yali alina banka emu. Gaayi ono nga mperereza. By then nali nina abaana babiri naye nga siri mufumbo. Gaayi nga mperereza nali nsula wa mulamu wange nga ate single room nga alina abaana bana ate nange ate biki kwegambe obulamu nga si bulungi. Gaayi ne twedeetinga lyali ebbanga lya myezi ng'ena. Gaayi buli wamu meeting agamba njagala kubeera naawe, njagala tubeere wamu, njagala tukole ki. Munaye nga nzikiriza nga ngamba waayi ate oba ssaawa yakuva mu kanyigo nange kanveeko mu kanyigo ngende mbeere ne mwana mulenzi. Nga nsiibula mula wange nga mugamba munnange kangende kubanga nali mbeera wa brother wange. Nga ngenda okutuuka ewa Gaayi nga asula ku mwala. Bannaaye nno Kampala eyo mugiraba naye Kampala eyo waliyo abantu nga balinga abatali mu Kampala. Bino ebintu bye mbanyumiza mbiseeko emyaka nga 11. Emyaka nga 11. Gaayi nga asula eyo waliyo omwalo omunene ogwo oguva e Nakivubo ne guyitamu buyisi paka ku 6 Street eyo. Kati bano baali babeera eyo nga ku 6 Street naye waliyo eyo lwere eri eyo gyeyita mu kanyigo oba abantu bawambayo buwambi ne bazimbayo obuyumba. Kati bwe bazimba ezo ennyumba oli azimba naye n'atazimba ttooyi. Kati baali bapangisa akayumba akamu awo. Kati nga mbeera ne Gaayi naye nga oba oyagala okugenda mu longoko olina okukola ki? Olina okugenda n'osasulayo ennusu 3. Naye ng'embeera ennyangu 3 ebyo oba obibalabala ng'olaba ze bakulekedde teziwera. Weefunira akaveerako. Omwalo ogwo ne gukuyambako okulukusa ki? Ebyakabi. Munnange nga tubeerawo ne Gaayi omwezi gumu, myezi 2 nga Gaayi atandika ng'aweereza message n'amala n'agamba nti nali nkolera Nakasero. Kati ng'ayinza okuweereza message n'agamba nti ng'anoonya ennamba y'omuntu oba waliwo banene abantu betukubira ng'oyagala kuleetere gundi, oyagala kuleetera ebintu by'ogenda ottunda. Kati ng'asangamu erinnya Sande. Sande oyo yali anguzanga ebintu. Kati nze Nakasero nali ntunda ezo nva, letasi, bulukoli, byonna bwe bityo ebigwa mu kkowe eryo. Kati nga oli kasitoma wange nga ndeetera nga nguza ansapurayinga then nze n'entunda. Kati ng'aweereza ng'amala aweereza gundi
awandiika ng'alaga nti Sande yampandikidde eyo message ng'ayomba era Sande biki kati Guy nga ngende wa Sande nga mugamba munnaye oba okola kino nze ndi mukazi mufumbo oba okola kino kikomi ng'agamba katulabe nze sinnakikolako kino okunoonyereza ennamba nga ya Guy nga Sande ngamba naye no Guy omaze naye ebbanga ki nga mugamba si bbanga ddene naye woba gwabikola n'agamba nedda ono ayagala kwejjako ne ngamba nti olaba ennamba weetegereze eno ennamba ye ng'agamba ndaga ennamba ya bbaawo nga njimulaga ng'agamba olaba eno ennamba ye yakuweereza message woba ogimanyi yeeyo otunulako nga nnamba ya Guy nga nsirika Guy nga yeeyombyawo enkomawo leeti oba nenkomawo saa 2 ng'agamba oba kyokka nga jjaamu yabaakutte oluusi ng'agamba obadde mu babbaabo biki Sande kati yakutegudde biki kumbe Guy ndowooza ye yali ayagala kukola ki kunejjako munnaye obufumbo bukwajja myezi 4 kati nga twekubye ebifaananyi n'ebitimba mu nnyumba tuguze ebintu tuguze TV tuguze biki nga ennyumba yaffe ng'erabika bulungi nnyo ngenda okukeera ku makya ngenda ku mulimu Guy teyasulawo jjukira yali asikaali nga waliwo kifuti y'ekiro waliwo ne kifuti y'emisana kati eyo wiiki kifuti yali ya kiro kati namuleka taliiyo ewaka nkomawo olw'eggulo musanga ku kabalaza ng'alina omwana gw'asitudde ono owange omuto nagendako n'omu omulala n'asigala eno kati ono owange omuto kyalinga mu mwaka gumu n'ekitundu awo bwe watyo nali nina gye mmuleka nga nkomawo naye we mba nvudde ku mulimu nkomawo naye munnange nsanga Guy wange asitudde omwana ali ku kabalaza nga nfukamira mubuuza nga mubuuza ate omwana nga ngamba toyingira konze kiki nti obuzibu bwazze sooka obulewo nga mubuuza kiki munnaye nga tanyega nga nze nga nningizaako bwe nti nga ndaba omukazi mu nnyumba nga neetegula nga wabeerawo mukwano gw'oyo Guy omuwala nange yali mukwano gwange naye nga nabasanga naye naŋŋamba munnaye oyo omusajja gw'oliko bulijjo mufumbo yaleka ono omusajja yali mu Teeso kati nga yaleka mukyala we Teeso n'omwana ng'ate omwana gw'ayina nga bano abaana abayiika endusu bano abayiika endusu yeegolola bwegolozi bw'atyo nga ze mbeera zaalimu naye ng'ali mu myaka gye egimu n'egyowange oba yali yakonziba bukonzi bisimanyi nga nkwata ku mutwe nga ŋŋamba eki jjukira ennyumba omanyi yiyo engoye walese buli kimu mulimu mulala yali mu kwetaaya muli ali mu kufumba ali mu kutegeka ne ŋŋamba lubaze kati Guy ono nagamba nkoze ntya nga ngenda kwerosa eyali awo ku lwebe kwennyini nga mbayitiramu ensonga zange nga bajja basanga Guy atudde awo yali adduka ne bamukwata ne bagenda ne batutuuza ne bamugamba okola otya ettemu bwe riti oyagala kuleeta butemu munnange nga nze bambuuza ki kyoyagalako nze njagala bintu byange ngende banzikirize nnyingire mu nnyumba ngende mbijjemu nga bambuuza olwaleero ogenda sula wanga mbaga nsiina waakusula kubanga awo we mbadde nsula kkiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates nga tukutegeeza ku estate yaffe eri ejjeza bulamu ku lw'emitya naawo bulamu ejjeza wenjogera kilomita ziri 2 okuva ku Chorus okutoka ku estate oba ettaka eryo kuliko amasannyalaze kuliko amazzi 5 ku 10 y'ekyapa ogyewangulira ku milioni 13 nga bw'olaba screen kuliko ennamba za Dembelio Properties ogenda kubanga oyogerezanya ne Madam Nancha Beatrice mwebuuzeeko ku nsonga za estate eno waawalala awali ettaka oyagala lyaki manyi nti ajja kuwa obukugu oba obumanyi bw'otajja kusanga wala wonna
naddala nga tobusasulidde. Nga bambuuza olwaleero ogenda sula wanga mbaga sina wa kusula kubanga awo mbadde nsula nga bangamba zino ziri ssaawa 6 olina okusulawo opaakinge enkya ebintu byo nga naffe tuzze kubanga ffe tugenda kwebaka nga naffe tuzze tujje mumalirize ensonga zino nga bagamba omusajja olina okuuma omuntu ono nga taliiko yadde akalemu nti ye etteeka n'ekibaluwa nga bakituwa tewali mutuusaako yadde obulabe konzejje. Munnange omusajja ono yali alina amasasi naye ng'amasasi gano bagaali gaakolako nga si mapya naye nga buli wanyombesa nga agajjayo n'agamba nja kukuba essasi. Kati nze nagenda nga nzijjayo ago amasasi nga nkola ki nga mbeera ne neighbor gwenga wanga mugamba nterekera. Kati twasula mu nnyumba abakyala 2 n'omwami omu n'abaana 2 kati nze nga njala wansi nga bo babeera waggulu bannanga obujja buluma. Kati bajjako ettaala nze nenjizaako ne baddamu ne bagijjako nenjizaako nenzijjayo engoye ekiro ekyo nentandika okwoza naye nga njoleza mu nnyumba ne bangamba twagala kwebaka konze mwebaka ate mbakutteko. Jjukira bamugambye tantuusaako yadde oluyi. Bannange ekiro kyonna tewaali kwebaka paka budde kukya. we bwakya bwe buti ne bajja nenzijjayo amasasi ne mbagamba ono alina amasasi. Ate ekyo kyasikula mbeera. Musajja tebamutwala mu kkomera. Sajja bamutwala mu kkomera asulayo olunaku. Nze neewaka oli omukyala eyazze n'omwana we waali naye nze neeteguddemu nina wendi ewa neighbor nga batuyita okola statement ng'omusajja ngamba kikyoyagala. Konze nze kyenjagala omalidde nnyo obudde ng'onkuumidde mu bulimba. Awo nno tumaze emyezi nga5 mu bufumbo buli omu atutegedde naye obufumbo buno mbazaako emabega nabubeeramu naye tewali wange yabutegeera n'omu. Tewali kabeere brother wange kabeere sister wange kabeere mulamu wange teyabumanya. Mulamu wange yalowooza oba neepangisiriza nga buli we bangamba oba twagala kujjako eyo naawe nga neebuzaabuza abaana tebaabumanya. Munnange oyo yenna gundi mulimu bw'omu eyo saga. Kati olwaddako ng'omusajja mpita nga ngamba tutuule twogere wano gwandeeseewo era gwanzijjawo. Ekyamasasi kino ng'okyo singa walinzeeko kikola n'osooka n'oŋŋamba. Konze nze sikyalina kyenkwetaaza. Njagala bampa ebisumuluzo ŋŋende ewaka nzijjayo buli kyange ng'ate mukazi wo taliyo. Munnange ng'ayita mukazi we ng'amugamba kakkana ono muleka agenda aggyeyo ebintu bye. Nga bampa obukuumi nga ŋŋenda ewaka nga nnondayo ebyange buli kye nateekako essente eyange nga nkijjayo. Kati nno nga nzira mukazi ge wa mukwano gw'oyo omusajja oli omuwala eyaŋŋamba nti oyo bulijjo alina omukazi baali beeyita basista naye lwakuba baali baggwanga lyerimu yensonga lwaki baali beeyita basista. Kati abo baali abawala 2 nga baaluganda. Kati we nali awo nga ndi sitaaka ekintu kyanguddeko bugwi nze nandi awo siina nantandikwa nabadde seetegese neŋŋamba owaaye omusajja ono bwe banaamuta nga ndi wano ayinza okunkolako ekikyamu neŋŋamba abeereyo. Kati by then nga n'ebyokukola sikyagenda nga mpulira byantama.
kati Nakasero walingayo omuvuka abaana abawala. Omuvuka oli yali mwetisi nga bano abajja oggula ebintu abeetikkirako n'abatwalirako ekisero paka mu mmotoka zaabwe. Ono n'ajja n'amugoberera nga naye mu ngalo ze abeeramu n'obuveera ng'atunda obuveera obwo obwa green ebya bbulu ebyo ebinene ng'atunda buveera bw'asitula n'ebintu. Alinga omanya abeetisi babeera shabe omuvuka oba nange naye nga buli waayogera nange nze mu mutima munyooma ne ŋŋamba kati kino nakyo nga ani akitwala. Kati lumu nga kiŋŋamba nina ebintu bye njagala okuleetera ojja kumpayo akasente akatonotono nga mugamba oke nga ŋŋamba mpe ennamba yo. Munnange nga simuwa nnamba. Kati tubeerawo omuvuka oyo nga tunyumya tubeerawo nga ba friends. Kati tuli awo tuli ba friends we nali nga ndi ewaka nga ndi sitaaka nga ŋŋamba naye pumulizaako bw'ebirowoozo ng'omutima guŋŋamba kubira omuvuka nga mugamba gyebaleko nti kaale naye gyebaleko ennaku zino nga tokyalabika oli wa bikiko nze ndi eno waka nti leero nakoze n'olweggulo lwaki tetusinkana n'ondabako koze kasita nange ndi wano ndi board kanzije nkulabeko naye ndi waka naye sina transport. Ng'omuvuka ŋŋamba funaawe weewola 2,000 okuva wali we nali mbeera paka Nakasero by then zaali balwali n'10,000 ng'olinnya n'otuuka ndowooza. Munnange nga ŋŋamba kasita ndi board kaŋŋende kati nga nninnya ŋŋenda. Muvuka nga ŋŋamba atojja eno mu katale jange eno waggulu eno nga ku gundi konze kale nga ŋŋenda. Munnange omuvuka we namusanga yatambula yeeyongerayo paka wali takisi nga mubuuza wagambye tugenda nnyumyamu bunyumya nga jangu omperekereko. Munnange nga tetulinnya takisi nga tugenda paka jjukira ono omuvuka tubaddewo naye nga taŋŋambangako nti nkwagala wabula nga just tuli ba mukwano. Tulinnya wuuyo emmotoka etambudde mpulira bagamba bwayise kawempe bikoze bitya nga tutuula tubeera mu takisi nga mugamba owaaye. Jjukira takisi temusobola kwesootinga nti nze kantu ekifo kyali emabega n'ayitawo emabega ne kiggwayo nze n'enzirako wano nga sirina ngeri gye ngenda omugamba naye nga mutunula ne mukolera sayini nti owaaye. Nonno ziri mu ssaawa 10 nga etakisi etambula tuutu tunaatera otuuka ewayise nga bagamba ab'emabega muziweereze ng'omuvuka aweereza. Nze nali mmanyi aweereza ssente z'abantu 2 kumba aweereza za muntu omu. Tutuuka ofuluma nga kondakita agamba gwe tosasudde ng'agamba nze nti sisasudde. Omuvuka yankwata omukono n'agamba akusasudde naawe mutuviire oba mukolanga mwebase. Bannayo omusajja n'antwala kaguddeyo bw'atyo nga nze tansasulidde. Kati nno omutima ne gutandika okunkuba ne ŋŋamba mpedde. Tutuuka ssaawa olwo obudde butandikidde ddala owongera ziringa zigenda mu ssaawa 1 nga ntwala mu kibanda ekimu kuliko firimu nga ŋŋamba tuulaawo nga ndeetera akacupa ka soda ne keeki nga ntuula. Mr. Mo nalinda omuvuka oli. Nalinda omuvuka nga nze ne firimu sikyaginyumirwa wabula nga neeraliikirira ŋŋenda sulawa.
zaali zikoona ssaawa 2 abantu abatuse 12 nga zigenda bweremu ziwera ssaawa 2:30 Gayi n'akomawo n'aŋŋamba okooye ne mugamba naye gwe nina okuddayo ewaka n'agamba kanzije nandeetera akacupa ka soda akalala n'agamba kanzije ndowooza nga Gayi talina bw'asula ng'ali mu kunoonya ndowooza wa we tugenda. Bannange Mr. Mo abaana abawala omanyi nti bayinza okutta omwana omuwala naye nga tomanyi nti naku kino ekyalo taliikaali eri. Munnange nga mbeeraawo obudde bwagenderera ne butambula ssaawa 3 Gayi najja n'agamba jangu tugende. Ne tugenda naggulawo ennyumba. Ennyumba eri yali erimu akafalisa akatono wansi naye ng'ate ruumu ntono nfunda bw'osuulawo omufaliso sipeesi ya luggi kweggula yeesigalawo yokka. Munnange Gayi ng'agamba yanguwa ng'agamba yanguwa amugamba owaaye n'agamba wano tozze kwemuula mangu ago wanzigyeko engoye azisudde eri ankubye ekigwo. Munnange Mr. Mo ebyembi bisekebwa. Gayi teyalinda nti oba tutenderezeeko oba tukole tutya. Nze nali mu kutya okungi nzenna sibitegeera nga bw'onaalaba nti omuntu tomukakkanyiza namukakkanya. Gayi yakwata ddusu ng'alikubayo ng'akubayo ddusu ng'atandika. Mr. Mo wenayi oba mbagambe nti Gayi olwayingira omanyi nga bw'onaateeka ekintu ekitajja mu kintu naye ne kiremerayo bwe kityo bwe kyali. Naye nga Gayi oli alina ekifuba ate alabika yali akozesaako n'ebidagaladagala. Bannaye yankwata ne mpulira ng'obulamu omanyi okutuuka ekiseera simanyi ngeri gye nnyinza kibanyumiza. Era nze bwe nawulira gundi Brother Dragon ng'agamba nti guseka n'ozirika kituufu gyebiri. Nkubuulire Mr. Mo gwaseka. Okumanya gwaseka ne nannyini nnyumba ndowooza obudde bwe yamuwa bwali buweddeko najja naggulawo. Jjukira akabina tukatunuzza eno mu mulyango emitwe giri eno omulyango gye gugwerako. Oli omulala yajja na ttooki n'amulisa naye nawulira nga nswala ne mugamba bannange mufaayo bali nga tanyega Gayi ng'ali ku mulimu gwe. Mr. Mo Gayi yatambula essaawa ennungi ndowooza nga 3 kubanga twayingira ssaawa 3 Gayi tugenda otunula ku ssaawa ng'olwo kaweddemu nga ssaawa ziri 6:30. Naye mukwano oli munne yayingira n'akuba ttooki naye nga nze siina we neenyenyeza. Omanyi okubeera nga entuuyo zikulukuse ne zikala ne ziddamu ne zikulukuta ne zikala ne ziddamu ne zikulukuta ne zikala naawe kennyini n'obivaako n'osannyalala n'owulya nga tokyasobola. Nannayo oyo sisita kyanyumizaako. Nze nali nkirabyeko. Munnaye Gayi ssaawa 6:30 akagoba we kaggweramu. Kati nno ne mubuuza mu buno obudde ngenda sulawa n'aŋŋamba waŋŋambye tewazze kusula.
munnange gayi nga mpe 15,000 dde waka wagambe tugenda kusula. Mukazi wattu nga neekuŋŋaanya naye muno mu entegetege nga zinkankana nze nange ebigere oyinza ogamba bansibyemu gundi bannaye nga mpulira obulumi obwa buli kika nga mpulira obulumi bannaye nga nnoonya takisi nga nninnya nga mperekera paka ku takisi nga ngirinnya etuuka mu kibuga. Jjukira nina ova mu kibuga ate neeyongereyo paka Kibuli. Ewaka natuuka 8:00 gwa kiro naye eyagenda okusaabulula ebirowoozo mukwano kyanzigwako. Naddayo ewaka nga n'agatambula siina naye ng'amaziga ganjiika buyisi bwe gati ng'amaziga gokka ge gattulukuka. Bali ne bambuuza kiki ebirowoozo byesonyiwa biki naye nga nze sikaabira bino ate ebibaddewo ebikadde nkaabira bipya. Bamaada si byangu naye kyenagwako ku olwo enkeera mulowooza nayimuka nga sikyasobola kuyimirira nembugumya amazzi ku bbako nentandika okwenyiga nga ndi mu kuvunda neŋŋenda mu ddwaliro ne baŋŋamba wabadde ki bambuuza wabadde ki ne baŋŋamba wandyetaaze okutunga tukutungeyo wuzi nga 2 neŋŋamba wangi ne mbabuuza tewali gundi ndala ne baŋŋamba tulina eddagala lye tusobola okuwa naye webiba limira ennaku 2 okomewo eriba terikoze tuba tugenda kuwa wuzi. Namira eddagala munnange nga we neenyiga n'amazzi agookya. Namala wiiki nnamba ku buliri naye nga kikiyitendo munnange bwerityo bwe lyagenda. Kati nno mbase saa kirumu yali amanyi gye mbeera kubanga lumu twatambulako naye ne mutuusa paka ku mukwano n'amanya nti kati we yajja n'aŋŋamba nina byenkimya wano saidi za wano nga ku mukwano n'enzija. Kati atambula nange ayambuka atuuka awantu agamba kanzije waliwo byenkima wano ayingira munda. N'agamba jangu tulye nva sasula mmere ngendo tuuka nga bamuwa busumuzombo tugende mu guest house. Bannaye natema 10 nadduka emisinde. Eyaddamu kundaba wenakoma n'ogw'omulimu n'enguta nakasero saddayo nenjiya bulamu bulala. Ekyo kye kiboziboozi kyange naye munnaye ekyali eri kyali kikambwe era oyo gayi saddamu mutunulako. Era bannange temunyoomanga abantu ababeera ku makubo nga basitula ebisitowa abo simanyi bali shabe bamikwano. Mundeke temubanyongera kyenagwako kyekyo naye nga bambi misammwe webale tuweereza Mukama akuwa omukisa. Banange abaana abawala mulwanye entalo bino biizeemu ki? Kyagala bategeeza laava ezoganya abantu ba wansi abali mu middle class abali mu first class. Njogera ku bantu abatandikirwako abali kalekaleko n'abali kale ddala. Laava ezoganya abaasoma n'abatasoma. Oyinza okuwulira ono eyali mu katale ng'anyumya story ye n'ogamba nti era bino babikola baamu butale. Oyo yali asikaali akuuma ku bbanka. Njagala kukutegeeza olabika oli mupya kuno. Guno gwe mukutu gw'osanga ng'abantu babitiibwa naye nga laavu yabawewuleeti. Naganze sola kikkiriza nti nze gwe baatomeza nti nze gwe baafuula omusiru. Lwaki bino obisangako? Kubanga channel eno representing obulamu bw'abaana b'abantu obwa ddala obutali bwa kushuka kwotinga kuwoomereza nga tubijjeyo nga bwe biri okwongera okukakasa nti ensi y'abalya mmere si mmere kulya. Bino bisoomooza abasomyeko abasomedde ddala
n'abatasomangako. Kyenva mbagamba nti laavu esobola okulamira eyasoma neekuba ataasoma, neekuba eyasoma neeramira ataasoma, neekuba ow'omu kibuga neeramira ow'omukyalo, lwekubya ow'omukyalo ow'omu kibuga n'aseka. Ogwo gwe bayita omukwano. Abagamba mbu laavu talina fomula, abagamba mbu buli laavu kugamba ebyo bye mugamba mukwano olina okukola bwe biti, njagala kukutegeeza nti nga bw'olaba obulamu tulina fomula kwe tulina okubutambuliza ffenna. Ng'ebituwawula ono munene, ono muwanvu, ono mumpi, ono vegetarian, ono just nenge ekisigadde kitufuga kiri eki kyekikola fomula ey'obulamu. Ne fomula ya relationship oba omukwano efaanagana. Buno obulala bwawukanamu nga bwe buli mayina ebitugatta okukola ekinyusa ekyawamu byo weebiringa ojja bisanga mu relationship yonna. Bw'otabisangamu zezigwa, bw'obisangamu zezisimattuka. Ekisembayo mugenderedde nnyo nti ku mukutu guno, ku mutala guno, ku kaalo kano amatendo, tolina woyinza kusinzira n'ogamba nti okusinzira bw'owulidde love stories okakasa nti lino eggwanga lyerinyuma okuwasaamu. Nti abasajja abava mu region bweti e Uganda okusinzira ku stories zempulira be basajja abalungi okwesiga. Okkiriziganya nange nti bw'osalawo okwevuma kye bayita omusajja, buli ggwanga tukuwa omukisa ogulirozaako n'ozuula nti buli ggwanga lisobola okubeera ebbi. So nga ate singa tusalawo kugamba nti katuweeke enneenye, ojja kusanganga buli ggwanga ddungi. Kyentegeeza buli ggwanga ojja lisangamu abalungi olisangemu ababi. Waliwo abantu abakyawuza mukati abasajja b'omu mambuka be basajja abalungi, abasajja b'omu west baba basajja balungi, abasajja ba eastern, abasajja ba central, byonna ojja byogera. Tetulinaawo kunoonyereza kwali kufulumye nga kukwatikako okukonfaminga nti abasajja abalungi okufumbirwamu n'otejjusa bava mu kitundu kya Uganda bwe kiti. Nti abakazi kati okimanyi nti ne mu madiini bye tutabula nga tozagamba nti ng'oyagala okufuna omusajja owummule olengejjenge yakasibira embaale wasa mu ddiini bweti, okimanyi nti kikulema. Kiki enjagala okukugirayo ku nkomerero ya byonna? Omuntu ajja kuba muntu regardless of the gwanga, of the dini, of yasoma, of teyasoma. Omuntu asigala ye muntu. Kyokka njagala okukutegeeza nti ku nkomerero ya byonna omuntu gwe nnyinza okurekomendinga wansi w'enjuba, omuntu alimu empeke ey'obwakatonda nga si yajjejjerebwe, si katonda ono ow'okubigambo ow'okwogera, omuntu eyasisinkana katonda, omuntu eyasisinkana Kristo. Bw'osanga omusajja omusiraamu nga musiraamu ddala, ye muntu anyuma okufumbirwa. Bw'osanga omuwala nga muwala musiraamu ddala, bwe njogera ku muwala omusiraamu ddala, njogera ku muwala atambula ng'awa ekitiibwa values ez'obusiraamu. Omusajja awa ekitiibwa amateeka values obusiraamu kwe butambulira. Oyo omusajja awasika, oyo omukazi afumbirwamu. Omuwasa oyo bw'ojja waffe mu Badiventi nojjanga obigula bubiguzi kubanga ono mu Advent, kubanga ono mu Advent ojja kutomera. Katonda bw'akusisinkanya omu Advent yategeera Kristo, n'osisinkana omulokole yategeera Kristo. So n'owajjejjere buno wakkerere nedda, n'osisinkana omulokole eyalokoka n'ategeera Kristo, n'osisinkana omukatuliki ddala. Lwojja okubeera surprised nti osanze omuntu omulungi. Bw'osanga Omuganda nga Muganda mutuufu awa ekitiibwa values ez'Obuganda, ez'okubeera Omuganda, munnange naye asobola okubanga musajja mulungi ddala. Obuzibu obwe tulina be bantu abeefuula kye batali, abeerimbika mu kintu ne basiiga ekifaananyi nti ekyo kye bali, tugenda obbasembera nga si kye bali. Wano ku nsi buli muntu ali capable, buli muntu alina obusobozi okubeera omubi, nga kwendi wano sikubuzeewo. Kyokka buli muntu
asobola okubeera omulungi. Kyovudala nkugambye ojja kusanga mu balokole engeri y'abasajja abalungi n'ababi nga bwe mbikumentioningidde wonna. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere ng'oyongera okwegendereza emirembe gya Katonda gikubeere ng'oyongera okuteekawo enkolagana ey'omuggundu wakati wo ne Katonda. Yajja okukutunuuliza omuntu ng'omutunuulira okusukka ku bulokole bwe, okusukka ku busiraamu bwe, ku bukatuliki bwe, ku bwadiventi bwe, ng'omutunuulira okuva mu kulabika nti yasoma, ng'onoonya ebyo by'osanga mu muntu nga tebirina kosi unity yonna gye bigwamu. Oyo bw'omusanganga Katonda aliba akuwanzeeko akubiseeko akasubi era oyimbanga tukutendereza Yesu oli mwana gw'endiga. Emirembe gya Katonda gibeere ku ggwe nange leero ne bulijjo mu Kristo Mukama fund. We all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri ggwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.